Abakulu mu kibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira wano mu ggwanga ekya Federation of Uganda Football Association mu bufunze FUFA olunaku olwaliro basaba okuludda omujoozi gwa ttiimu ya Uganda Cranes omuggya wakati nga Uganda Cranes zeetegekera empaka ez'okusunsula mu ttiimu ezineetaba mu za African Cup of Nations ez'omwaka 2025 ezigenda okuyindira e Morocco nga Uganda Cranes egenda kuttunka ne South Africa olunaku olw'enkya. Omukolo guno guyindidde ku kitebe kya kampani ya MTN nga bano be bavujjiriza ab'okuntikka aba Uganda Cranes nga gwetabiddwako abakungu okuva mu FUFA wamu ne mu MTN. Sem Davison nga yakulira abakitunzi ba MTN akatiriza obukulu bwa bannayuganda okwagala eggwanga lyabwe n'okusigala obumu kuba kino omujoozi omupya kye gutegeeza. That's what we need from all of you is to acknowledge this marriage, and next time we are at Nambole, please ensure that you wear the new dress. Ayogedde ku bifo eby'enjawulo bannayuganda gye bayinza okugula emijoozi gino nga ne ku mitimbagano mobile money wamu ne visa card basobola okugigulirako era ng'asabye bannayuganda okugijjumbira. Ye Byamukama Henry okuva mu kitongole kya FUFA agamba nti Uganda Cranes egenda kusambira mu mujoozi guno enkya ng'ettunka ne South Africa ng'ategeezezza nti omujoozi guno gwatuuse dda ku katale. Enkya Uganda Cranes ejja kuba etandika ng'esamba ne Bafana ya South Africa enkya ku Orlando Stadium Johannesburg era ejja kuba mu mujoozi guno mupya ogwa janzi ate naffe wano okutandika n'olwaleero omujoozi oguli ku katale. Alambuludde ku miwendo gy'emijoozi gino egiri mu langi okuli eya kyenvu emmyufu wamu n'enjeru era ng'ategeezezza nti guli mu biti bya njawulo. Emijoozi gino enjawulo eri mu buzito bw'olugoye olukoleddwa mu mujoozi guno era nga ekifaananyi n'okulikika ku mubiri kye kimu naye obuzito bw'omujoozi bwa njawulo era kye kyawulamu ku bbeeyi. Ayogedde ne ku nteekateeka y'entambula z'abazannyi ba Uganda Cranes n'ategeeza nti ku mulundi guno bagenze bukyali okusobola okwetegeka nga baagala buwanguzi oba maliri olwo balaza ku ssaawa emu battunke ne Congo Brazzaville mu kisaawe e Nambole nga mu mupiira guno basuubira buwanguzi. Naye ku luno olw'okwagala abasambi babeere fresh okubawonya jet lag obukoowu bw'ennyonyi twasazeemu nti ttiimu egende aliya egende mangu e South Africa gyeba ekungaanira era gyeba trainingira era training pani bali mu biraba batraininga bulungi era tusuubira nti enkya ssaawa emu bajja kusanga omupiira gwaffe nga bali fresh. Zanetti Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.